kasita otuuka waggulu oteekeddwa okuddayo wansi osobole nate okufuna essanyu ly'obumanyirivu nga otambula okudda waggulu. Tovumirira ekyo ky'oyita ekya wansi ekitandikirwako empisa z'ensolo ez'omuntu, kyokka obiwe omukisa, obiwe ekitiibwa nga ekkubo okuyita mu lyo, era eryo ly'okozesa okuzuula engeri y'okudda ewaka. Ye mbuulira nate batya kino bwe kikola. Ebyayita, ebyakati n'ebiseera by'omu maaso ntegeka ezo ze muzimbye ge mazima ge muyiiyiza musobole okutonda akatiba okuyita mu kko, musobola okubala akaseera kammwe akaakati, kuba singa si ekyo obanyirivu bwammwe ffe mwenna bwandibadde bweyingiramu. Ebyaddala bweyingiramu, ekyo kiri buli mu kutuukawo akaseera ke kamu. Kino temukimanyi bumanya, mwetadde mu ndaba emu eyo ebakugira okulaba ensi mu bujjuvu. Kino nkinnyonnyodde mu bulambulukufu mu kitabo ekyokubiri. Kyandibeera kirungi gy'oli okuddamu okukisoma okusobola okuteeka kino ekiyogeddwa wano mu katiba. Ensonga gye ndi mu kukola wano eri nti buli kimu kiri mu kutuukawo omulundi gumu, buli kimu. N'olwekyo ye manyi kiki kye ŋŋenda okubeera, kinze kye ndi kwessa ne kikinze kye nnali. Kino nkimanyi lubeerera, ekyo kiri mu ngeri zonna, era n'olwekyo olaba twali ngeri n'emu gy'osobola okungwako obugwi. Olugero lwammwe katemba w'ensi yenna yatondebwa nti mmwe muyinze okumanya ani gwe muli mu bumanyirivu bwammwe bennyini, era kyakolebwa okubayamba okwerabira ani gwe muli, nti muyinze okujjukira ani gwe muli omulundi gumu nate era mu kitonde. Kubanga sisobola kutonda ani nze gwendi, singa mbeera nina omanyirivu ku oyo nze gwendi, sisobola kutonda kubeera nga nina obuwanvu bwa fuuti 6. Singa mbeera nina obuwanvu bwa fuuti 6, mbeera nina okubeera nga ndi wansi wa fuuti 6 oba ekitono, ndowooze nti ndi ekyo. Kyennyini okitegedde bulungi nnyo. Ate okusinziira nti kwe kuyaayana kw'omwoyo oba tukite Katonda, kwe kuyaayana kw'omwoyo okusingayo okwefunako obumanyirivu nga omutonzi, era okusinziira nti buli kimu kimaze okutondebwa, tetwalina kyakusalawo okuggyako okuzuula engeri y'okwerabira buli kimu ku kitonde kyaffe. Kinsanyusa nti tuzudde engeri okugezaako okwerabira nti ffenna tuli kimu, era nti oyo omu gwe tuli ye Katonda. Kiteekeddwa okubeera nga kiringa okwerabira nti waliwo enjovu emmyufu mu ddiiro. Tuyinza tutya okubeera nga tuwuniikiriziddwa? Kale okutte ku nsonga ey'ekyama ky'obulamu bwonna obulabwako, obulamu mu ekyo ekirabwako kye kiwuniikiriza, era mu butuufu kubanga we buli oluvannyuma lwa byonna luli olugendo olusufu eky'ensusso. Ekyo kye twakozesa wano okutuyamba okwerabira kyekyo abamu ku mmwe kye muyinza okuyita ennono y'essanyu. Obutonde bw'amasanyu gonna buli ekyo ekitundu ky'essanyu ekyo ekikuleetera okutonda oyo gwe ddala gw'oli mu bumanyirivu bwa wano wennyini kati kosa n'okuddamu okutonda, nate okuddamu okutonda, nate ani gw'oli ku mutendeera oguddako ogusukkulumye ogw'obusufu. Eryo ly'essanyu lya Katonda erisingayo. Obutonde obusinga wansi obw'amasanyu gonna kyekyo ekitundu ky'essanyu ekyo ekikuleetera okwerabira ani gw'oli. Tovumirira obutonde obwa wansi, kuba we butali tosobola kumanya obwa waggulu. Kiringa kumpi amasanyu g'omubiri gatuleetera okwerabira ani gwe tuli, olwo ate gafuuke omuwaato mwennyini mwe tuyita okujjukira. Kiikyo okifunye okyogedde kw'ossa n'enkozesa y'amasanyu g'omubiri nga omuwaatwa mw'oyita okujjukira ani gw'oli. Kituukibwako na kusitula okuyita mu mubiri. Amaanyi agatandikirwako ag'obulamu bwonna, gano ge maanyi emirundi egimu gamuyita amaanyi g'ekikaba, gasitulwa okwambuka okuyita mu mpagiyo ey'omunda paka we gatuuka mu kafo ke muyita eriiso. Eriiso eryokusatu, kano ke kafo emabega w'ekyenyi wabula nga kali waggulu kitono nnyo okuva ku maaso, nga w'ositula amaanyi ogaleetera okutambula okuyita mu mubiri gwo gwonna, kiringa okumala okw'omunda. Kino kikolebwa kitya? Ekyo okikola otya? Okirowooza bulowooza
ekyo nkitegeeza nga wenkyogedde ebyaddala okirowooza bulowooza okuyita mu miwaatwa gyo egy'omunda, ekyo kye muyise chakra. Kasita amaanyi g'obulamu gasitulwa okuddiŋŋana, omuntu oyo afuna okwagala eri obumanyirivu obwo, nga w'olaba nga omuntu omu wafuna enjala eri okwegadanga. Obumanyirivu ku maanyi agasituddwa bwa luwewere bufuukirawo obumanyirivu bw'osinga okuyaayaanira, kyokka tolifiirwa mu bujjuvu enjala yo eri okukakkana kw'amaanyi okudda wansi ku lw'amasanyu agatandikirwako, yadde teweetaaga yadde okukigezaako, kuba ekya waggulu tekisobola kubeerawo awatali kya wansi mu bumanyirivu bwo. Nga bwe kinokoddeyo gy'oli emirundi mingi, kasita otuuka waggulu oteekeddwa okuddayo wansi osobole nate okufuna essanyu ly'obumanyirivu nga otambula okudda waggulu. Guno gwe mudigido gw'obulamu bwonna omutukuvu. Kino okikola si na kutambuza butambuza maanyi okwetoolola mu mubiri gwo, kino okikola era na kutambuza amaanyi amaneneko okwetooloola munda mu omubiri gwa Katonda. Mujja ku nsi nga endabika eza wansi, oluvannyuma ne mubbulukuka okudda mu ntegeereza waggulu. Muli mu kusitula busituzi amaanyi mu mubiri gwa Katonda, yemmwe maanyi, era singa otuuka ku mbeera esingayo waggulu ogafunako obumanyirivu mu bujjuvu, oyinza okwagala nate okwefunako obumanyirivu mu lugendo lw'okufuuka ggwe, bwe bumanyirivu obubalagavu era ddala, era olwo oyinza okutandika buto nate ku nkulungo y'ensi. Kino kye kimu nga enkulungo y'entuuko. Nedda, tewaliyo kintu nga enkulungo y'entuuko, si mu ngeri gy'okiteeberezaamu. Abasinga kumwe muteebereza nti muli si ku nkulungo wabula ku treadmill, nti mu kikolwa ekyo muli mu kusasulira amabanja g'ebikolwa ebyayita era ne mufuba butassa mukono okulaba nti temufuna mapya. Kino kyekyo abamu ku mmwe kye muyise enkulungo y'entuuko. Si kya njawulo nnyo okuva ku bisomesebwa mu ddiini zammwe ez'ekizungu, kuba mu nteekateeka zombi okutunulwako nga omukozi w'ebibi atagwana era onoonya okufuna okutukula osobole okugenda ku ddaala ly'omwoyo eriddako. Obumanyirivu obwo bwe nnyinnyonnyodde wano, ku mukono omulala ekyo kyempise enkulungo y'ensi, teriyo kintu na kimu ekitagwana: okusasula ebbanja, okubonereza oba okutukuza. Enkulungo y'ensi ennyonnyola bunnyonnyozi, amazima agasemba oba ekyo ky'oyinza okuyita obutonde bw'ensi. Y'enkulungo y'obulamu oba ekyo emirundi egimu kyempita enkola, kye kigambo ekinnyonnyola obutonde bw'ebintu obwo obutalina ntandikwa era obutalina nkomerero. Ekkubo eryo erikwatagana nga ligenda n'okuva eri ebintu byonna, ku ly'omwoyo kwe gutambula mu ssanyu eppitirivu okuyita mu kitakoma, gwe mudigido omutukuvu ogw'obulamu bwonna gw'okozesa okutambuza amaanyi ga Katonda. Waaw, sifunangako kunnyonnyola kwangu ku kyo ng'okwo. Sirowooze nali nkitegedde mu bulambulukufu nga wano. Kale obulambulukufu kye kikuleesezza wano okufunako obumanyirivu, n'olwekyo ndi musanyufu nti oli mu kukituukako. Mu mazima tewaliyo kifo kya wansi oba waggulu ku nkulungo y'obutonde. Kiyinza kitya okubeerayo? Eri nkulungo si ddaala. Ekyo kirungi, ekyo okuteebereza mu bufaananyi okulungi era okutegeera okulungi. N'olwekyo tovumirira ekyo ky'oyita ekya wansi ekitandikirwako empisa z'ensolo ez'omuntu, kyokka obiwe omukisa, obiwe ekitiibwa nga ekkubo okuyita mu lyo, era eryo ly'okozesa okuzuula engeri y'okudda ewaka. Kino kiyinza okukkakkanya abantu bangi okuva mu kuwulira nga tebateredde kukikwata ku bukaba. Kyekyo lwaki ŋŋambye zannya, 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 zannya n'obukaba kw'ossa n'obulamu bwonna. Gatta wamu ebyo by'oyita ebitukuvu n'ebyo ebitasaana, kuba paka nga mulabye ebituuti byammwe nga ebifo eby'omukwano, ate ebisenge byammwe nga ebifo eby'okutendereza, temulina kintu na kimu kye mulaba. Mulowooza okwegaddanga kwawukanye ku Katonda. Mbagamba kino, ndi mu bisenge byammwe buli kiro. N'olwekyo genda mu maaso otabule ebyo by'oyita ebisasiro n'ebyo eby'ekinyusi, osobole okulaba nti tewali njawulo, era byonna obifuneko obumanyirivu nga ekintu kimu.
olwo bw'oneeyongerayo okubbulukuka tojja kulaba nga asuulawo okwegadanga wabula okunyumirwa obunyumirwa ku mutendera ogwa wagguluko ku lw'obulamu bwonna kwegadanga okugabana kw'amaanyi agakolera ewamu era kino w'okitegeera ku kwegadanga ojja kitegeera ku buli kimu mu bulamu ne ku nkomerero y'obulamu ekyo ky'oyita okufa mu kaseera k'okufa kwo tojja kweraba nga ali mu kuleka obulamu wabula okubunyumirwa ku mutendera ogwa wagguluko ku nkomerero w'onaalaba nti twaliyo njawukana mu nsi ya Katonda ekyo kiri teri kintu na kimu kitali Katonda oluvannyuma ojja kuleka ekyo ekiyiye ky'omuntu ekyo ky'oyita sitaani singa sitaani waali nga ekirowoozo kyonna kiwali obadde nakyo ku kuyawukana ku nze tosobola kwawukana ku nze kuba nze ndi ekyo kyonna ekiriyo abasajja baatonda sitaani okusobola okukanga abantu okukola ekyo kye baagala wansi w'ekitiisa ky'okuviibwako Katonda singa tebaakikola okukaligibwa okukasukibwa mu muliro mu Geyeena ogutazikira ke kaali akabaddi k'okutiisa akasembayo kyokka kati teweetaaga kuddamu kubeera mu kutya okweyongerayo kuba teri kintu na kimu kisobola oba ekiriyinza okunjawula okuva ku gwe nange tuli kimu tetuyinza kubeera kintu kyonna ekirala singa nze ndi ekyo nze kyendi ekyo kyonna ekiri olwo lwaki mba neekaliga era ekyo nyinza kikola ntya nyinza ntya okweyawula okuva ku nze bwe mba nga yenze ekyo kyonna ekiriyo era teriyo kintu kirala kyonna ekigendererwa kyange kyakubbulukuka si kukaliga okukula si okufa okufuna obumanyirivu si okulemererwa okufuna obumanyirivu ekigendererwa kyange kyakubeera si okulemererwa okubeera siina ngeri ya kweyawula okuva ku ggwe oba ekintu kyonna ekirala egeyeena kwe kubeera nga tomanyi kino okulokolwa kwe kumanya kw'ossa n'okukitegeera mu bujjuvu kati olokoddwa tuweetaaga kweraliikirira ku ki ekigenda okukutuukako oluvannyuma lw'okufa akaseera konna